nga munnamateeka bannayuganda ffe tukoze ogwaffe at least tutandise okukola ogwaffe okubaggula amaaso okutegeera eddembe lyammwe obuyinza bwammwe nekye musobola okukola ekisinga okutuluma mu ggwanga lino ekikulu ennyo nti tetuteekateeka bakulembeze bandyagadde kwogera ku nsonga eno era ne bazanyo Pastor Bugingo nti omulimu guno tegukoma kubunyisa bunyisi kike tulina kukola naye tuteekateeka omujiji muganda kyagambye omujiji oguddako n'omujiji oguliwo babeere ne information luno olutalo tulwanidde okuba 2017 ndoza emyaka gibeeranga munda oba 8 oba 7 mwansanga ndulwana zena lutandika 2010 lo baali omuntu yali agula fayiro zonna eziri mu NGO azitwale buli aneewandiisanga ye ategeera abalokole awo naddukira nendigestalinga ate nenva mu mikono gye yali agala okukola ekyo okuvako ne baga nti abalokole mwerwaneko tulandire wamu obudde bwonna shaaka emira ekkanisa n'olwaleero okuva omwaka 2010 paka 25 gibeera emyaka ng'emeka 15 ekyo gyonna emyaka olumu ekisinze okutatana olutalo luno nti bannaffe especially abalokole balulwanye mu butamanya olutalo bw'olwanira mu butamanya mu nzikiza toyinza kuwangula ffe tukoze ogwaffe okuvaayo ne tubawa information kaakati twagala gwenna ali eyo era nkiddamu nakyogedde luli mu kaseera ke tugendamu ak'okulonda ku level yonna oba oli ku kyalo ku muluka ku gombolola ku district ku national vaayo obuze akwagalamu akalulu omugambe oyimiriddewa ku nsonga yaffe etukwatako ffe ng'abalokole program eno ng'eggwa olwaleero tubuddewo ne agenda ekulaga nti ffe ng'abalokole n'abakkiriza era nga bannayuganda tulina agenda ey'omuzinzi ku nsonga z'okukkiriza ne ku z'eddiini era gwe omulabye ali eyo twala obuvunaanyizibwa nga munnayuganda obuuza oyo omukulembeze aliko kati n'oyagala okujja oyimiriddewa ku nsonga yaffe ssemasonga etukwatako ffe ng'abakkiriza ensonga eno ey'okugoba kino kipolise